Abatuuze ku kyalo kya Lufubanji Cell mu Nyakashenko Ward ekisangibwa municipal y'e Ibanda bakeeredde mu nsisi oluvannyuma lw'omusajja ategerekese nga Ponsiano Tulyaheebwa okukkakkana ku mukazi we Fiona Nsimenta n'amusanjaga. Kwikaho abantu bakwata eddirisa baca olwigi basanga omuntu alimu ogufulu baca eddirisa kuba aca eddirisa bwenyini tusanga omuntu akozire ki alimu afiire ali akitanda gyamere. Olwamaze okutta mukazi we omulamu n'agusibira mu nju n'abaana babiri olwo n'abakira Oliver Nalugo eyabadde agenda okukola mu kabuga ka Kanyanga Sako naye n'amutemula. Nayimuka ekiro saaha omweno mu kasese munonga abokuba n'abaana yenda kuyiza asiika Uganda n'amaandazi beya ate n'abaana yenda kutagitinga abaana bakoze y'isomero ati mulizo nikwe atwire nayimuka ayiza akola emirimu ire n'akasese aka nikwe yakikola. Okusinziira ku booluganda lwa Musimenta, Ponsiano lwamaze okukola kino n'akwata essimu n'abakubira ng'abategeeza okujja okukima omulambo gw'omuntu waabwe nga tegunnavundira mu nju. Nimubula nti wangi ate kyabaho n'okimanya nti niki ati wabimanya nti biiha ati sisita waawe n'amuyita ati namusiga omunza kindirina nyo n'agenda nti kanahikayo enziga esubire alina kuteeza ati galikayo atugenda. Nsemererirwe agamba nti olwafunye amawulire yabitaddemu engatto kyokka yatuukidde ku mulambo gwa mulirwana era abatuuze be bamuyambye okutuuka ewa muganda we. Kuba ningaruka nsanga abakazi hali nabo nibacuranga omuntu bamwitiraho nti sisita wange ogu twirukanga tukikaho kuza kukarayo ebituriya tusanga oriya ari omuganda alimwenu ngoku n'omuganda ngira nti sisita wange nyo n'omunyankore. Shemererirwe agamba nti aludde ng'afuna amasimu okuva ewa muganda we Fiona Nsimenta kati omugenzi ng'amuloopera empisa za bbaawe. Yanja ati ninkorara omudala nindala okuva mu kikaari nte mangago nyimusi omusiiza twatwine emotoka omusiiza emotoka tugitemba agivuga. Kyokka okusinziira ku batuuze omusajja ono Ponsiano aludde ng'alumiriza mukazi we Nsimenta okwagala bakasitoma abasajja abaguza amandaazi mu kabuga k'e Nyakashenko. Ssentebe w'ekyalo kya Lufubanji Jackson Nyamugisha agamba nti amawulire gano gamwennyamizza kubanga abadde amanyi Ponsiano ng'omusajja omukkakkamu. Ninkyala kubeera Ibanda ogw'omusiiza abeera nareeba kankate bekiine takunywa amarwa ati nkumanya sisani aherigirire kugira nayita abantu bakuru. Kanisha bangu abakubaline okuteekyereza n'omu maka tukozese abebembezi b'eddiini abebembezi b'ebyobutegetsi boona tukorre hamwe hagire ekyakuteganisa ripootinga kare baze omugisi egyo enshonga tuzitereeze kare zitakakirarye. Kati akulira ebyokwerinda municipal y'e Ibanda Robert Musime asabye abatuuze okubayambako okunoonya Ponsiano kyokka n'abalabula obutatwalira amateeka mu ngalo. Muturondere Tulyaheebwa Ponsiano kandi ko muramukwati mutakagire kimwamukora mumuturete. Yamyoka RCC wa Ibanda Godfrey Guma agumizza abatuuze nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga Ponsiano akwatibwa amateeka gamuvunaane. Bwe tukoledde emboozi eno enteekateeka z'okutwala emirambo zigenda mu maaso okukola alipoota ey'ekikugu.